abayimbi abasinga buli omu ayagala kweripa ku munne, buli omu yeripa kwegenda. Onfuna bulungi nnyo. Kati King-Saha bw'akeanaga nti n'alimba abantu ku TV y'eggwanga kirungi, yatuusizza meseji ye naye nga meseji ye ya bulimba. Kagwe ne bw'okuwa ekifo kya TV presenter baba bakuwadde okuba ng'olinganga judge oba jury asalirawo omulabi n'ono byayogera. Kiba nti abantu boogera ebintu ebitagwande ku TV. Ono presenter yalina okubudaabuda programu yenyumira abantu. Kati bwe namutulde naye ali kuli ku TV akanula amaaso nga naye agoberera ebintu ebitali mu makulu. Nalabye nga bano abagoberera Kadodi. Omuntu agoberera Kadodi n'abuukira kuli amala kutuuka n'abuuza wayi bagenda kusala ani mpoza embalu. So basically siina gwe nnenya ku presenter, mbanenya nnyo okulimba eggwanga. Okitegera abayimbi abo buli omu alina okumanya level ye. Buli omu alina okumanya level ye. Ofuna bulungi nnyo. Bawandiika ebiyimba ebyo ne bitanyumira bantu. Naye ng'obukulu bwa kyonna kimalamu nnyo amaanyi nti ate abantu abategeevu badda ku TV z'eggwanga ne boogera ebintu byati bitakola makulu. Ofuna bulungi nnyo. Kyekyesiba ngamba abantu tetujja kukyusa ggwanga nga tukyusa ntegeera yaffe. Entegeera yaffe tunagikuumira emmanju era tugenda kusigala mu manju. Tuteeka entegeera yaffe mu maaso. Kati nze Saha mutabani wange, mukwano gwange, muganda wange bw'atandika okwogera ebintu ng'ebimmalamu amaanyi lwa nsonga nti ayogera ebintu eby'obulimba ng'ate kennyini akimanyi nti kyalimbirako